Okay, ankwaniriza n'enkubaza okuba ng'otwegasseko gy'osinzira okubeera ng'otulaba omwezi gwa kubiri omwaka 2025. Nkimanyi nti kati abasinga mutandise okumanyira omanyi si kyangu okumala emyezi 12 ng'owandiika 2024 mu kaseera kati n'okyusa n'odda 2025 nakirabira nga no mu kusayininga documents ez'enjawulo ogenda okulaba nga koze 2024 ne bakujjukiza luvannyuma nti kati oli mu 2025 kitegeeza ki 2024 bw'obanga wamulaba ne 2025 omulabi bunnanga tukiteekinga for granted tukula walaba 2024 walaba 24 walaba 2014 ate n'abamu ne 94 twamulaba waliwo n'abaalaba 84 kakati bw'obanga oli mu 2025 nga walaba 2015 si gye myaka 10 nga walaba 25 si gye myaka 2 nga walaba 95 si gye myaka 3 munnange kitegeeza kinene era n'abaana tubazadde waliwo akayimba kakaziwe kapo ke baga nti nsula kuzanna kato yiyo ozimbe naye olwalero atuyina ekipya omwezi guno ogwokubiri njagadde oba oli awo omukwana abantu gwe batulaze obuwagizi bwe batulaze projekiti ze twalanga okwalimbizinya projekiti ya buwama projekiti ya kasubikamu mikwano zaggwawo mukama mulungi mwebale kutuwagira olwaliro tuleese ekipya eri baganda baffe ba nfuna musaala eri baganda baffe banyinako katini sisobola kuŋŋaanya ssente zonna waliwo abantu abamu nabagambye mu puroguramu gye namaze nti ssente ezo zinjokya naye zinjokera ku bintu ebiri developmental waliwo abantu ssente bezookya nga zibookera ku bizibu oba wezi obukadde 2 ne bakubira essimu ya ssenga yalwadde entunuka oba wezi obukadde 3 ne bagaa nti kojja erinnyo lyakugjamu oba ogiro nega nti ate gundi yalwadde enjovu okugulu bagenda kutema nga gwe ssente zo zikwogera ku bizibu ssente teziwera n'olwekyo gwe nzijidde tulina projekiti ya Mpigi Kakoola kiri mu Mpigi Town Council amasannyalaze weegali amazzi weegali Mpigi Kakoola okuva ku Collins bodaboda eri mu 2000 okutuukawo neighborhood nungi abantu bazimbye tulinawo ploti z'abamufuna mpola bokka fuuti 5 kwa 5 zigenda kuba za bukadde 6 omwangu yatte enswa mwami Lugonvunzi girako nnoonye ssente sooka onoonye ssente ojje bakuwe ploti yo fuuti 5 kwa 5 ku bukadde 6 osobola otandika n'obukadde 3 osobola otandika n'obukadde 4 osobola esasula zonna okuva ku bukadde 3 z'olinako osasula Mpigi Kakoola osobola okuwetera erungala oba osobola okuyita Mpigi Mbaale wonna woba oyagadde n'olwekyo amasannyalaze weegali amazzi weegali 5 kwa 5 za bukadde 6 osobola otandika n'obukadde 3 nkuwa emyezi wakati w'emyezi 3 n'emyezi 6 okuba ng'omazeeyo balansi wo nzikiriza nti awo nkoze bubi lwakuba siina maanyi projekiti endala gye njagala okubawa wali wa residential kati abaagala okuzimba ku mizigo nga basobola okuwamu akasente akatali k'amaanyi nnyo naye noga nti ntaddewo obuzigo bwange nafuna akataka kange ne nteekawo luumu y'omupangisa ne nteekawo ne luumu yange ne nteekawo luumu 2 za mupangisa ne nteekawo ne luumu yange wali bwe nvaawo ne ŋŋenda okukola n'abapangisa ne bagenda okukola nze njagala bwe nteekako obuzigo mpola mpola katukuwe projekiti ya Mpambire ku bukadde 7 era fuuti 5 kwa 5 amasannyalaze weegali ate awuwo okuva ku Collins otambuza n'ebigere fuuti 5 kwa 5 ku bukadde 7 Lungala Kakoola fuuti 5 kwa 5 bukadde 6 Mpambire fuuti 5 kwa 5 ku bukadde 7 ennamba y'essimu 0700 63 nera 63 esembyayo 37 mwami Lugonvunzi girako eyange enjagisanga it is okay 0700 63 nera 63 esembyayo 37 Kakoola Mpigi 5 kwa 5 bukadde 6 Mpigi Mpambire ate mutandikiddewo okuba Mpigi Mpambire 5 kwa 5 bukadde 7 ebifo byonna biteeketeeke ebifo byonna bikulaakulanye ebifo webale nnyo awo nga bwolaba ago ge mayumba oyo tuli mu Mpambire abazimbye ate wonna waliranye estate zaffe zonna
ze tubeerako. Amayumba ge mayumba g'abatuuze ate nga n'abo abatuuze bw'obatuukamu Mwami Lugonvu ye yakola ki? Ye yabaguza. Mwebale okuzimba oyo Mpambire. Kaakati nsaba onkyusizo nteeke ku kakoola. Abategeereyo ennyumba kasita ogiraba nnyumba ya Haji. Awo wennyini mu kitundu kyekimu we tulina plots zaffe abo bonna ba neighbors. Era bw'obabuuza nti mwabazimbye wanani yabaguza bajoga nti Mwami Lugonvu ye yatuguza. Ffe tuzimbye. Ba neighbor bonna ba client baffe ate ne estate yene endala era nazo plot ziri okulirana estate zaffe enkadde ze tubeera nazo. Mpigi Kakola 5/5 bukadde 6. Mpambire Mpigi 5/5 bukadde 7. Essimu 0700 nera 63 esembyayo 37. Mwami Lugonvu nsobola okuva Mpigi nenzija Kampala nenkola ye osobola. Mwami Lugonvu taxi okuva Mpigi okujja Kampala ya sente mmeka? Ya 14 ku 15. Yoyo Mpigi waffe. Mwami Lugonvu siriwo mu kaseera kano sina gwe ntuma nsobola kukola ntya? Essimu 0700 63 37. Mwami Lugonvu nyinako obukadde 4. Mpambire ntandike tandika. Mwami Lugonvu nyinako obukadde 3. Ntandike tandika. Mukama abawo omukisa omwezi ogwokubiri. Sente eyo togyekuumirako. Waakiri esooka ekwokye. Tubeeko bwe tugisanga tetugiridde, tetuginyweddeko mwenge, tetuguze mu mbizzi na kucakala. Valentine eno olaba bw'oteekamu omukyalo obukadde 15 ate ogenda okebera essimu nga muzze waka nga mulimu message endala ezitategeerekeka. Waakiri kwata oteekewo akatako gaye nti wadde ziriya ne Mwami Lugonvu wampa akataka kano kambaagaliza omwezi omujja omulungi ogwabaagalana ate ogw'obuwanguzi. Mukama abawo omukisa. Mujebaleko Nasu maduka kwengira abaana tuzitunze balaba